ebintu ebimu bitiisaamu naye omukazi gwe njogerako mukyala wange si muntu. Wangi? Ya, mukyala wange si muntu. Kisolo, kinyonyi, sooka otubuulire. Mukyala wange musambwa. Sanamidde ekyano gy'oliko olunaku olwaleero era nga twagamba tugenda bba nga tukutuusaako ebintu eby'enjawulo, abayimbi ab'enjawulo, celebrities ab'enjawulo, stories ez'enjawulo ezisobola okubeera nga zikutuusaako ebintu okukyusa obulamu bwo oba okubeera ng'olina ekintu kimu bibiri by'oyiga. Olunaku olwaleero nina omukulu gwe ndi naye. Alina story. Tulina gye twamusanga eyo ne mugamba owaayi gyamu tunyumyemu tulabe engeri gye tugenda okubeera nga ekintu kino tukifa bakula. Agenda bba yeeyanjula, saagala mbeere nga mwogerera, agenda bbeera nga yeeyogerera, akola biki, yaani, naye kyemmanyiiko oba kiyinza obbagambako oluna essaawa zino eno muyimbi. Ate ekyokubiri ali mu bintu by'amasannyalaze ebyo, agenda bbeera nga atweyanjulira, tubeere nga sobola bbeera nga tweyongerayo. Gye baleko ssebo. Kale nnyabo nawe gye baleko. Ogenda kwongeza nno ku ddoboozi. Kale tewali buzibu. Amannya go? Amannya gange bampita Roshan Key Music, but most people call me Roshan Key ow'Omusambwa. Yeah. Roshan Key ow'Omusambwa. Okay, tujja tuuka yedda. Obeera wa, ova wa, okola biki? Currently mbeera Mutundwe, Pressure Street, Shimba Road, around Pastor Tom. Yeah, that's a very easy address. Omuntu yenna. I'm an engineer. Nkola amasannyalaze, mpayalinga amasannyalaze domestically, ninnya ku miti waggulu. Ebyamasannyalaze byonna mbikola. I currently work with Motico, one of the technical companies, electrical companies mu Uganda. Yeah. Yemwe bakamyufu be tugamba nti ababeera ku kyalo oba you're beyond that? I'm not a kamyufu. I'm a professional engineer working with Motico. Wasoma kyenkana ki? Namala campus, like I did a degree, bachelor's degree in electrical engineering and installation. Yes. So immediately n'ofunirawo omulimu oba n'obeerako okumala ebbanga nga tolina mulimu, then n'olyoka ofuna omulimu? No, kati kwekyo nali nga nsoma nga bwenkola. Yes. But nina something big that I'm looking at, though sinaba kituukako naye nkola. Yes. Abazadde bali ludda wa gye bali? Abazadde bange gye bali naye nabo nga bo balina ensonga zaabwe, so sijja boogerako nnyo, but gye bali. Are they financially stable oba? They are unstable, but I would not like to expose that. Olinayo omukyala, olinayo omwana, ki ekigenda? Nina omukyala oyo ndi naye wano lwakuba nti tosobola mulaba because wano tugende mpola. Ogambye ki? Omukyala ndi naye wano lwakuba nti tosobola mulaba kubanga ondabye size naye nenze nga nze mulaba kuba nzize naye just lwakuba gwe tosobola mulaba. Naye nyina omukyala. Oli mu kuntiisa kuba wendi tuliwo nze naawe n'owakame. Kituufu. Tuliwo abantu bana. Bana ate nga tuliwo basatu. Matthew kyoyo nze igwe n'oli tubeera basatu. Ate bw'ogamba nti tuliwo bana mba sikutegeera. Waliwo n'omulala ali invisible ku ggwe ne ku oli naye nze ate nsobola omulaba. Yaliwo oyo. Omukyala oyo mulina abaana? Tetulina. Mumaze naye ebbanga? Bbanga ddene naye all I can say myaka nga 2. Naye omukyala oyo she's not like other women. She's another problem, if I may say. But she is. Omwagala nnyo? Simwagala, sagala kulimba. Obeera otya n'omukyala gw'otayagala? Si buli omuntu abeera nagwayagala. Kubanga naawe okimanyi mu nsi tetukola bye twagala, tukola bye tulina kukola. Wagendako mu bakadde be? Simanyi bazadde be naye yamanyi abange.
wamusangawo akuba kale ebintu ebimu bitiisamu naye omukazi gwe njogerako mukyala wange si muntu wanje ya mukyala wange si muntu kisolo kinyonyi sooka otubuulire mukyala wange musambwa yeah. That's all I can say. musambwa mukyala wange bamuyita Maimuna musiraamu kituufu mukyala musiraamu naye nga musambwa wagusangawa omukyala oyo yali mukazi wa brother wange actually mu luyimba lwange lwe nakola lwe bayita Maimuna gwali musambwa story yonna naginarratinga naye oba oliawo omuntu omu anaaba tafunye mukisa duwulirako nsobola omunnyonnyola how I came up with that. Abantu abamu we babiraba ku media balowooza content but me I'm not a content creator already nyina omulimu gwenkola I'm an engineer so era ndowooza ku TikTok yange oba ku social media handles zange nandibadde mpostinga mirimu gyenkola oba music wange ng'omuntu naye nga omanyi nti ebiseera ebisinga tubeera n'ebizibu ebyo bituletting down so I wanted to act differently nti nkwate ekizibu kyennyina kinyambeko okusituka like kind of motivation nti you are in the stuck situation and all you have to do to use that very situation to bring yourself up. So well when nali nga nkyasoma A level story yange mpanvu muko it is okay tulina time ya naye ebimu sijja binyumya. I grew up in a rich family in Ntinda and ebimu nja bibuuka for some reasons I won't expose some people. Abantu bankuzanga bazadde bange nga mmanyi be banzaala naye si be baali banzaala. Fortunately oba unfortunately nasomera masomero amalungi nafuna obulamu obulungi mu biseera byange ebyokusoma akaseera we katuuka ne mmanya abazadde bange abatuufu eyo gye nasanga brother wange omukulu gwenzirako gwe nali simanyi ne mukyala we gwe yali yawasa. Lindako banene abankukuza bakugamba bakutwalayo batya era watuukayo otya? I was legally how can I say I was legally adopted though my parents didn't know what it was. Basigning abazadde bange document emu and my parents were unaware ku kyo kyali kigenda maaso. So kuva nga ndi muto I was in seminary schools studying to become a priest, something I liked so much and I still miss it but it can never be as of now. But yes, gendayo so much. Tetugenda gendayo nnyo naye olabye yeetaaga okubeera nga ategeera bulungi. Babasayiningisa wali mulwadde, how did they get to these people about signing? Okay, well, these are two stories in one. When nali nga ndi muto around 2, 3, 4, 5 years, nali mpeereza mu church ez'Abakatoliki ku altar. I was an altar boy. Kati nali altar boy ku neighborhood yaffe mu kyalo sijja kwogerayo mu kyalo kyaffe. Yeah. So I was an altar boy mu kyalo. Kati ku neighborhood yaffe baali bagagga nga ffe we are kindly unstable financially. Kati nga balinawo what we call olumbe in Luganda. Lumbe olwali lwa mukyala w'omwo mwagamaka yali yafa kati nga bamukolera olumbe. Kati parish priest waffe he came nga alina okuba nga asabisa emisa. Kati omuntu yali alina osoma essomo ndowooza you know the church readings kiri so much mu Bakatoliki essomo n'atajja. Kati nali mwana muto naye nga mmanyi okusoma. So I was given a chance to take the readings and people were so surprised. Ku myaka gyange I was able to read the English version of the Bible. When nagisoma, one of the family members kwaga amaka, she was interested in me
and she asked my parents to pay my tuition, my school fees. So we ansasulira, no, we yajja the following day, she talked to my parents, nayogera ne mama wange, namusaba ntwale mberenga naye. Kati mama wange n'asaba permission from my dad. Awaka nali mwana mugezi nnyo nga banjagala nnyo. So muzeeyi wange yagaana. Muzeeyi wange we yagaana, mama n'alemerako. Mama yalemerako, omukyala najja nangulira engoye. I was excited as a young boy. So she took me nentandika obeera nabo. Like after 1 year nga ngenda tandika osoma, nakomawo ne document. I was unaware. So I went to Nswanjele Junior Seminary and I proceeded. Then soma primary, secondary Nyenga, then A level I branched to Michiana Road, so Mevalita St. John's SS Muduma. Era na really in Catholic Foundation. Ya really the Archbishop. Ayo jenava kati we nali eyo ntuuka mala A level ngenda in a general major seminary Alukulum Gulu. Abamanyiyo ndoza abamanyiyo. Kati nsoma first year ndi ku philosophy level. Kati bankyasoma, they told me to go and pick my baptism card. All those years sirabanga ku bazadde bange batuufu naye bano bendi nabo manyi be banzaala. Everything goes on well, ngenda kusomero with good money. Kyemmanyi abanandaba abamanyi oba abandaba nga yali andabyeko asobola okujjukira obulamu bwe nalimu. So ebantuma baptism card yange ngenda ku parish ngino neyo parish priest yo yali yasoma ne taata wange nga bemanyi oyandaba nanneefaananyiza nangamba mwana gwe ng'ofaanana. Yeah. And like I was surprised nengamba nanneesibako simulabangako munnakyalo nkulidde ntinda good life, you know. Nanoonya kati ng'amannya ganoonya gennyina. I had different names because these people changed my names. I won't mention them. I like them because they helped me. They helped me, yeah. Amanya malala, ganoonya malala, ne ge bambatiza malala. So we anoonya n'abulwa. Kati taata wange ebiseera bye yali akola mu faamu y'ekigo nga gy'alima. Taata wange akomawo okunywa ku mazzi n'akagaali ke andaba. Nze nafaanana taata wange actually. Kimanyi abantu tebamumanyi kuba I've never exposed him. Namufaanana. So we yandaba naye nanneefaananyiriza. Parish priest kwe kumugamba ono omwana bamuyita so ayagala bipapula bye naye ng'akufaanana. Mzee wange yali shocked because for all those years, like 16 years, 18 years, 19 years, atebandanga mukundaba. By that time I was 20 years, yeah. Kati we bandaba, mzee wange we yandaba, nanneefaananyiriza nambuuza story yange emyaka gyange egy'obuto. Nyola nenge bimusobola bijjukira, you know. Nambuuza omukyala gwe mbeera naye maama wange ne mumugamba. Nambuuza taata wange ne mumugamba. Nagamba kati nze taatawo. Naye omanyi kyekitegeeza like wakaaba. I didn't cry. Nalabanga muzeeyi ne kati ne wakoddayo otya n'obagamba nti ntebe taata wange. No, kati when muzeeyi wangamba nti yanzaala, I was so surprised. Ngamba muzeeyi anneesibako. Ne ngamba muzeeyi priest ne bakubira maama wange essimu najja. Yewe yandaba yagwa eri n'azirika. Amutwala mu ddwaliro mangu. So they brought me ne driver, bampa driver yandeeta mu kyalo. Kati ne bayita driver ne bamugamba ensonga ezo. N'akwata essimu. Nakubira mami. Kwanza nakubira mami nga tampikinga. Naye namukubira ntamupikinga. Ne tubeera awo. Parish priest kyeyakola nakubira police. Police nejja. Ne bansanctioninga like I could not make any movement before my parents come. Nendaba nga biri, you know, so disgusted, they were wasting our time. Banneesibako. But within, mami yali tapikinga. Naye we yatuuka n'apikinga. N'ayomba nnyo. N'agamba ngenda kujja nkunone. Kati we yayogera ekyo, poliisi n'egamba kati ono mwana omutwala alabe ku waka waabwe. Ngenda otuuka ewaffe ng'ennyumba ya ssubi. Bato bange nga bali mu mbeera mbi. Balina envunza tebaasoma, you know.
very very poor life. Omanye eyo mukyalo eyo mu Nsokolo ewasemba nga that's our home. Naye nga nkulidde mu good life neevuga, you know, at that age obulamu bulungi. Kati ntuuka ndaba obulamu oba what I can call obulamu obwa wansi mbutuukamu. Era kimanyi abantu abamu abandaba eyo gye mbeera beebuuza lwaki neeyisa differently than like ekyalo kye mbeeramu ki different naye nze neeyisa mu mbeera ndala. So tebamanyi story yange. Nakulira mu family endala ate obulamu buno obw'okukasooli nga nabuyingira ndi mukulu. Twayogedde wali ku muganda wo. Kati eyo mu baganda bange be nasanga gye nsanga muganda wange, brother wange eyawasa mukyala wange eyawasa mukyala wange gwe nnyina kati. Omuntu omayinza okugamba nabba mukazi wa brother wange. Kati so tumala ofiringa case, bazadde bange ab'e Kampala bajja abankuza batuuka baleeta document bazadde bange gye basayininga nga tebamanyi. Baleeta lawyer. Bazadde bange they were so poor they never had a lawyer. We sat around like tutula ku round table. Police bazadde bange abaddala abankuza ne church bapriest abaaliwo kati nga balina okulaba what we can do. Bazadde bange bali abankuza nga bagamba ngenda ensoma emaleko obufaaza. They were paying for me to become a priest. Bazadde bange bagamba tuwa omwana waffe. Nagenda olaba enkayana nnyingi ne mbagamba kati nze ndi muntu mukulu nsobola okusalawo at 20 years I would make a good decision. Ne mbagamba no, aba mwagala nsoma obufaaza mulabirire family yange mugizimbire ennyumba mwerere bato bange. Nze ne mba temumpadde ssente nga ngenda kusomera kasita family yange ekola ki ebeera well. Kyabawamu obuzibu era tebakikkiriza. Batugamba you a young boy, ne bagamba you a young boy, ffe twakukuza tukutaddemu ssente zaffe tosobola tulagira kyakukola. Ne mbagamba kati awo if you can't do that then mundeke nze ndabirire ki family yange. Era ndowooza eyo yali final decision. Bandeka ne mbaddiza buli kimu ekyabwe kye nalina. Banjako documents zange passport biki and I had to get new kukyusa amannyo. Family yote yalina mwana. I may not say much because wayinza obaayo omuntu omu abamanyi naye they never had a kid. They never had a kid nga nze mwana waabwe and they were so proud of me and I was so proud of them nga manyire bazadde bange. Oba disappointing nga nodde ewammwe gye bakuzaala. Saba disappointing. I did right. Because baali bankweka amazima. I'm sorry for them because I never wanted to say this in cameras. We never talked about it. Why I should not expose them. Naye okusinziira ku bitiibwa bye balina. I'm sorry. Katudde ku mukyala ng'otuuka ewammwe gye bakuzaala obba weegomba mukazi wa mukyala wo. Samwegomba. Yanneegomba. Ndi mubi nnyo. Simanyi. No, when you look at me, am I so... No. Okay. Siri mubi omuntu omu asobola okunneegomba. Omuntu ayinza oba ali wano alabana. Nakwegomba. Nagamba gayi maanyi, you know. Then nange ng'omuntu naturally nyina omusaayi nsobola okwegomba. But this is a different case. So muganda wo yali mu maama ne taata oba mu b'enganda? Brother wange oyo yali muganda wa taata nga yamuzaala oba anko wange nga yamuzaala. Sigenda kwogera mannya ge. Don't mention it. Yes. Kati brother wange oyo yali musajja muvubi. Bano abavuba ne bagenda ku bizinga oba nabo ndooza naye mu buvubi mulimu safaari. Safaari nzimanyi mu batureera n'ababiki naye ndooza ne mu buvubi ogenda ku safaari nodda. Kati yagenda esafaari ye agenda avube ku bizinga eyo. Yajja mwana muwala amuwasa. Mwala yali tamanyi Luganda. Ngamanyimu Luganda olutonotono. Zebaleko oli bulungi something like that. Kwagala nnyo something, you know, someone speaking like that. Ngamanyi Luswahili. Era ne olulimi olulala lwe yali ayogera sirumanyi. Kati nze okusinziira nali nsomye so much in Catholic Church nali modern. Nenga manyiko I had some knowledge about ATS, African traditional life, kind. Kati nga ndaba alina embeera, omanyi obeera mu Catholic Church there is a way they form you. Obeera intelligent, if I may say.
kati philosophy level nali mmanyi ebintu bingi kati nga ndaba ali abnormal muntu ki atalina ssimu omuwala talina ssimu takommunicatinga embeera ze omugamba ng'okufumba ng'okwo because ewa brother wange nabeerangayo kati nga ngezaako kale oba educating I bring them in this real life okay neeri life naye life nga nze gyenkuliddemu kati nga mbeerawo I try to modernize them so naye nga omukazi omulaba akwata kasooli tugeze okufumba namuteeka oba olumanyi I heard it is called lubengo olumanyi libeera jinja bateekako tugeze entungo oba omuwemba bulowe ne babiscratchinga kati yakwatanga kasooli namuteekako nakwata ejjinja eddala nabiscratchinga nafumba porridge I've seen it like mu tribes ez'enjawulo naye kati ensi eri modernized ogenda ku mashini ne bakubira akawunga tebalina ssente otugayo nyini your family was poor but at least they could not fail because my brother yali kind good okusinziira ku mbeera ye yali muvubi atunda ebyennyanja afuna ssente naye nga oli omukazi that's what she used to do amatooke ngaago ng'ateeka butesi ye mu ntamu n'afumba sometimes agoocha bwocha and my brother was okay with it kati my parents never know what would happen like what would happen always naye nze nabakyaliranga kati we nali nga nsoma mu kusoma kwange right now I'm an engineer nkyeyagaliramu naye si kye nayagala obeera naye njagala beera either a lawyer oba something different musician oba a lawyer oba priest mu priesthood tulina kye tuyita canon law obeera defending a Catholic Church as a lawyer kye nali njagala kati nali njiza ennimi ez'enjawulo omanyi Latini omanyi Olujamani Luzungu Luswahili so kind of linguistic kati nze nasobolanga ocommunicatinga naye ate nga brother wange yali talumanyi bulungi amanyimu Oluswahili olutonotono and I knew almost all of it of course sinza dumanya paka ku level y'abali abalogera buli lunaku naye nali mmanyi kati omukyalo ono it was easy for her to communicate to me kati nabeeranga nga mpandiika ennyimba zange ntula somewhere I knew how to play the guitar nga ntula ne guitar yange nenjikuba nga bimunyumira najja nangamba wono teekawo kino kati nga mpa Oluswahili luli oli macure empandikanga obuyimba bwange nembuwandikanga nga bumunyumira kati nga omanyi nali nkulidde mu seminary simanyi bya love omuntu asobola n'okunkola ekintu nze nga simanyi lwaki akikola nga ndi awo ndi dofe if I may say oba mugeto myaka 2 actually nze nakajja ntandika okuba nga njogera n'abakyala nakajja ntandike because I'm now 24 kati emyaka 3 gyemaze ku campus n'ogumu wenjize okubeera in touch with ladies naye era abammanyi they know ku kyalo gyenva bampita engineer father engineer like that maybe bampita abantu abasinga but there are people who call me father completely nga yampita father so mbeera n'omwana muwala ono baali bamwita Maimuna kati nga omanyi nsomedde mu society ya Bay nyina good friends bajja ne bankyalirako nange mala nengenda nembalaba connection nga nkyabuyina nakati mbuyina obumu although abamu banvaamu webategeera kikyendi then aba batategeera then wali era n'abantegeera naye nga omanyi mu bulamu buli omu abaako engeri gya reasoningamu ebintu so mbeera n'omuwala tuwandika ennyimba omuwala atuuka akola signs ezo ez'omukwano nga sibimanyi kati bwe yatandika okukola ebintu ebyo like nga omanyi oba mu abakyala you're not good at speaking physically obaako signs yakolanga buntu ki bw'ojjukirako it's okay well omuwala ono nabeeranga naye nga tuzanya gita nga ngamba muyigirize gita but she always liked me putting her hands on the flutes guitar flutes strings ezo nga ayagala buli saa mbeere nga mukwasizaako aholding nga she could feel better nga mukutteko then nga ayagala nnyo okunfesinga mu maaso bw'ati nga ntunulya maaso gange directly me I was shy nga ntunulya by the way up to now nze so atunulamu naddala abakyala
maaso directly kale mba mpulira ngowinga emotional nze ng'omuntu yeah so abamanyi bakimanyi oba omuntu omwayinza oba takyegenderezanga naye kati omwala ono byebyo ebintu byakolanga kati yatuuka ekiseera nga wemba mpandika akayimba kubanze simanyi lwaki oba ebintu ebimu bijja byegoberera ti famire yange yalinda ku kati nze nakula nga mpandika nyimba za nnaku zokka era nze n'emikwano gyange abasinga abammanyi ntera nnyo bagamba nti nze music wange nebatamukuba ku mbaga nebatamukuba anywhere omuntu tabeera mu kaseera kasanyu bbanga lyonna waliwo music gw'owuliriza mu kaseera kaako ennaku that is the music I sing oze ensi yakyukamu abantu tebakyabiwulira baagala nkudinga nawe wobimanyi naye kati nze style yange era omuntu omu abeera n'agamba gona ashininga but I'll shine era nze I'm not after making a hit as a musician I'm after making good music yeah so omuwala ono tuwandika ennyimba za nnaku angamba kati wanwandika lwa mukwano ngamba naye kati ebintu by'omukwano nga mbikola brother otaliyo of course brother wange yagendanga safari n'andekera mukazi we nga tanneesiga ndi mufaaza kati sina kyemmanyi naamukola ki lowooza saalina masannyalaze yeah so nga mbeerawo n'omuwala banatandika okungamba kati ng'amalayo bbanga ki like a week but he trusted me nga manyi ndi educated bob mukyalo yo wotuukayo bamanyi buli muntu eyasoma mugezi ate abeera mwesigwa tebula newe baba batuuse mu biseera byakalulu balonda baasoma oyo ajja tuusaayo ensonga yaffe so that's why he would always do nti nga neesiga nnyo ya kati kiseera kyatuuka amalayo week kiseera kyatuuka omuwala tuwandika nnyimba za mukwano naŋŋamba kati yatuuka naŋŋamba how do you see olaba otya bino ebintu byetuwandikako tubiteeka mu reality nemubuuza kikyotegeeza naŋŋamba kale oyinza oba tokitegedde naye nze nkwagala nemugambira nange nkwagala ine nomo weefudde falawo nali simanyi kyekitegeeza ge mazima omuntu omu ayinza okugamba nali nebuzabuza nali seebuzabuza nali simanyi kyategeeza kati omuwala waŋŋamba bw'atyo ntandika obirowoozaako kati wetwabanga twakana kuba yasulanga mu nyumba yekka imagine omukazi osula mu nyumba yekka naye ngaewaka balina bikapakapa biriga a lot of animals nga simanyi byaki emanju balinayo ekyoto kye bakuuma nze nkulidde mu site sibimanyi ebyo kati omuwala olunaku like nga weyansiibulanga nga nkwata wano she could touch my head like this nga tabaako kyagera just she could touch me nangamba lala salama as in Kiswahili swa bulungi neŋŋenda natuuka ekiseera nga ndoota ndaba ndi mu nsiko naye lumu ndaba tuli mu nnyanja ababiri nga sibitegeera kati spiritual engeri gye nali nsomye ku some spiritual life instance like nga nfunyeko knowledge ku spiritual life kati nga nzukukanga ekiro nensaba naye nga ndaba ekintu kikontinuinga nga sikitegeera nayina spiritual doctor oba spiritual father wange bamita Father Raymond Kalanzi abantu ndowooza bamumanyi neŋŋendayo we nagendayo nemugamba naŋŋamba it seems you are dealing with something abnormal guy oli mu Philippine is living here in Uganda mu Philippine yaŋŋamba odiringa n'ekintu ekitali kya bulijjo if I can say ate ye takuwabuddeako eddakiika emu nampa some prayers zenyina osaba nengenda nenzisaba ebirooto ebyo nebiyimiriramuko kati ebyayimiriramu omuwala nambuuza because I used to go nga wemba ngenze mu kibuga ntuma beads angamba ndeetera beads nga muleetera obo mubuyita butiti nga mbumuleeteranga naye nga ayagala nnyo those different colors yellow red nga nze simanyi lwaki ngaabeera abwambadde buli kiseera ye nga bwambala mbulago ku mikono nga simanyi lwaki kati kola wenakomawo bwe namuleetera yabugaana naŋŋamba you want to kill me oyagala kunzita nemubuuza tekuttande naŋŋamba ovaawa nemugamba nyina gyenva mayisa ayogeranga nnyo bintu byange nze ndi muntu akuuma ebintu byange nga nze okujjako ekintu nga kinsusseeko omuwala nanyiigira takyayogera nange neŋŋamba kati brother wange nakomawo atya nga nze ne mukazi we tetukyakwatagana ate nga tuleka tukwatagana nawe nemuleka ku luzzi musanga ku luzzi ng'atudde ku luzzi bwati enzizi zaabwe zaali
ze bayita ez'enkoma ez'enkoma yeah. Kati ng'omusanga atuddeko atadde ebigere mu mazzi noyogera naye nomugavaawo tusene nalemera nga musunguwavu yenna atuyanye neŋŋamba owaayi nga nze siwulyanga na ku kigambo omusambwa nga sikiwulira. omukyalo oyo yali musambwa nange naakajja mmanye by that time nali simanyi kati nga tumuleka ku luzzi mugenda otuuka ewaka mu branching waka muleka erigende wabwe mumulengera ate mu maaso neŋŋamba oba engeri gye tuzze nga tunyumyanyumya atuyiseeko nga simulabye emanyi obukubo bw'omukyalo obubeera bungi nze oba ayise mu kalala naye ngaewaka tatera nnyo okujjawo ewaffe kuba nze nali mbeera w'abazadde bange olwo nfunyemu obusente bwe nali nnyina mu mikwano gyange bampaddeyo nange tuli mu kuzimba nnyumba kati nga tukima amazzi gakuzimbisa tuli mu kuzimba karumu kamu kisenge kimu neddiiro nga kyekyo ekitono kye nali nsobola okukola olwo nga naggwamu essuubi tubeera awo omukazi brother wange yakomawo ne bakyankalana nnyo namugamba muganda wayagala kunzita biki brother wange nantabukira alakutta mukazi wange nemubuuza temutta nti omunyonyola story yonna saamunyonyola ge mazima nali manyi bijja munyiiza brother wange ndoza ye yali amanya amazima yali amanya ekika ky'omukazi gw'alina brother wange nanga toddamu kujja wano kati brother wange addayo mba ndi waka olw'eggulo ndi manju w'ennyumba in the evening nateekayo kasola ewaka kati kasola kaaka ndi mukuba gita najja omulundi gumu naatuula wendi yaŋŋamba kale nkusonyiye byonna bye wansobya naye I want me and you we fall in love naye nga nze mulaba like byayogera sibitegeera ndaba nga alina olubuto already lwa brother wange nangamba nze njagala nze naawe tugwe mukwano brother womukyawe nemugamba boy mukwano guŋŋamba sigutegeera kati tubeera tukubagita nangamba okay kati nange njigiriza naddamu naleeta embeera zizimu ze yaleetanga kati bwe nalaba nga biriwo ebityo nemugamba kale ngenda kukola ekituufu olwo nga nyina mukwano gwange gwe neebuuzangako omuntu wagamba ati newe ati aba ategeeza ki aŋŋamba kati nzirayo mu nnyumba nkubira mukwano gwange muleka ku gita mukwano gwange ngamba oyo omuwala akwagala namugaa naye n'omuwala embeera ze sizitegeera ate nze ebintu by'omukwano sibimanyi anga agwe beera naye kati omuwala ngenda okudda ate nga munyiivu gwe nalese nga musanyufu kati the following day nali nnyina olugendo lwe nnyina okugendako nali nnyina gye nnyina olulaga bukalango nali mu bya church nga nkuba instruments nga ngenda nzanye piano bukalango waliyo services ezibeerayo ndotana kati yazikyagenda mu maaso kati nga ŋŋamba omuwala ngenda kukusiibula ku makya nnyina gye ndaga kati omuwala nga ŋŋamba mperekeraako saawa ziringa mu 2 ez'ekiro jjuka mu kyalo obudde bukwata mangu enzikirizamasanyalaze ndowooza ffe twalina sola ku kyalo by the way simanyi oba kati baagafuna kuba okuva ebizibu ebyantuukako mbadde siddanga mugendayo kuba ne bazadde bange baayawukana tebakyaliyo buli omu ali wuwe kati mperekera omuwala tutuuka somewhere omuwala ayimirira mu maaso gange like she hugs me nengamba this is normal hugging she tries to kiss me namupushinga nanyiiga nankwata nansimba munenjala manyi okuwulira nga obwamba obukusala mu mugongo ankova ezo nkyaziina how I wish I could show them to you naye kiyinza oba kiri unnecessary omuwala nga nsimba enjala mugongo nga nyweza ng'akyusa amaaso manya amaaso okwakaaze light nemusindika nenziruka naye akakiseera keyankwatamu bw'ati nalaba nga nze atali ku nsi omanyi okuba nga ali mu birooto kimbadde ngenda okubuuza oba just wali weebase n'oloota oba wali olabye firimu emisana siri mulabi wa firimu ate nze muntu atatera kuloota bintu biri kirabika ndowooza omuntu obeera nga organizes omutwe gwe obeera oloota bintu biri organized kati bino ebintu byenjogerako bya ddala sina we nali mbyogedde wano wewasoose wensookedde obyogera oba oli abo abantu abamu mbibagamba ku live tiktok zange ne badduka by the way omuntu akulaba
baluyita lujegere luno alina ddagala mulaba nze mukulage tontunuzaayo omukyala okay waali wano nange so lino ddagala okay mukwateko ku simu yange kale mukwateko oh yeah I can even stretch my hand nemukwatako amulaba you stretch your amulaba you stretch your hand sigenda tunulayo wali ndaba wa scar tawa muntu gwenkute mu ngalo sina gwendaba amulaba sina gwendaba kitegeeza gwe tosobola mulaba kati ngenda kukola lunene olujegere tolumpa mukwano ku mukono gwogenda bomulaba okay kale so omuwala musindika ntambula nkomawo e Kampala natuuka e Bukalango enanga yannema alaba kagalo kange kano kalaba engeri gye kakyamamu sema praise to this one that's why zino zonzibikka nazo zagoomamuko era nze nemba nkola amasannyalaze ebiseera ebisinga guno omukono sigujjako gloves zijjako nga ngenda kwebaka era ne luno by the way luno lwe bayita olujegere sirwambala buli kiseera lwambala kiro nga ngenda kwebaka oba obudde kasita buziba oba kitegedde obudde kasita buziba banyina odwambala singa sirwambala lwaki olwambala kati ekinyambaza olujegere luno omusambu ogwo oyo omukyala amala okyusa amaaso nziruka njiye Kampala ennanga ennema nenti okudda mu kyalo nenoonya mukwano gwange bamuyita Ssennyonga Vincent tandikobeera ffenna olwo eri mukyalo ntyayo ng'ekikutiisaayo bakugambye nti omukazi musambwa oba gwe wakyeteekamu nali simanyi naye nalaba nga kigoyinze beyond nga ntya n'okunyumiza abazadde bange bati nali nkisi nga mukazi wa brother wange kino ekituukawo okitegeera andaba kya buswavu banneesiga ku kyalo bampita faaza muto ngera nze nalina n'essuubi eryokuddayo nsome obufaaza bwange mbumaleko kati ebyo bintuukako brother wange akomawo agoba omukazi yamugoba kuba ebyo kati babinyumiza bunyumiza yamugoba yajja waka waffe we yanobera oba kitegeera kwata ebintu byadde ewaffe waka kati bazadde bange naye tebakwasaganya mbeera tebalema okukwatagana bazadde bange nze gwe balinamu essuubi ate yangoba sikyasobola kuddayo buli ebamuza bakitodda nga mbagamba nze okudda eyo oyamala vaayo tegeera bazadde bange bawulira obusungu bamutabukira maama wange yasooka I would not like to say this naye abantu abeera ku kyalo ekyo babimanyi maama wange n'agwa eddalu n'abula era mu kayimba kange nabyogerako no muzeeyi wange taata wange yasooka yagwa eddalu n'abula mu kayimba kange nabyogerako nti negutwala taata negumala negutwala maama neguziika baaba negutambula negugenda kati mwana muwala abuzaawo taata nakajja bitegere lwaki taata yabula taata abula agenda maama yaddako atabukira omukazi lwaki sezaalawo wamukoze boti naye ekintu kyekimu naye maami we yalimuko ku ebyo ebintu ng'abimanyimuko abamu ng'agwa eddalu abamu si twamutwala eyo eggombe wa maama we brother wange wayitawo wiiki ng'emu olwo omuntu omu ku kyalo yabinyumiza ku simu mbeera eno nsumulula essala nsaba naye nange nga ninga atategeera kati brother wange bamusanga mu nnimiro amanyi nga omuntu wanaasima amanyi bino sandi babiyita sandi wareva ku beach ne bakusima ekinya ne bakuteekamu ng'omutwe gwe guli ebweru gwokka brother wange bamusanga mu nnimiro ye after some 2 days nga abuze tebamulaba yali akomyeyo naye nga tebakyamulaba kati nga bamuziise omutwe gwe guli kungulu nga mulamu era asobola oba ye yeeteekayo osobola okweziika anyway simanyi saakulira nnyo mu kyalo simanyi oba omuntu asobola okweziika naye yali musajja mwavu kozi nze ndi musajja mwavu so ewa family yaffe bawangwe oli yasima ekinya n'amuziikamu amusanga ne bamugjamu bagenda omugjamu naye nga ali unconscious tategeera bulungi talina memories ze by the up to now omutwe gwe tegutereranga ate wali wagambye nti already brother yali ategedde ekika ky'omukazi kye yawasa
kituufu naye simanyi kikyatuuka kuba saaliyo kati nze nyumya bye banyumiza then oluvannyuma nkunyumize kyekyaddako oba nkunyonyola ekyaddako. So brother wange bamala omusanga mu nnimiro nga bamuziise bamutwala ku musawo ali around ku kyalo, musawo omuganda bandoza abantu b'omu kyalo babibakkiririzaamu ennyo. Kati bamutwala omusawo olwamukwatako musawo ye yafa. Omusawo n'afa. Famire yange bwe batyo bagigoba ku kyalo. Omusawo waafa LC ebiyingiramu poliisi ebiyingiramu famire yange bagigoba ku kyalo era abamanyi ewaffe oba njogereyo bayitawo Buganga Masaka Road nga wakava we bayita Katonga oba oyambukako akasozi walinga tanka y'obote because njijjukira bwe nali nga ndi muto twagizanyiranga mu tanka eyo. Kati abamanyiwo bagimanyi kati we around ekyalo bakiyita Kikoota era abamanyi bamanyi ewaffe ekyalo kyatuula ne kigobawo famire yange. Ettaka weeriri waliwo brother waffe omu mutaata omulala yabeerawo naye ennyumba weeri tewali agibeeramu. Muzeeyi wange yali yazimbawo essabo siriyingirangamu kuba nze nali sibikkiririzaamu era weeriri kati bo bagamba ekyabagobesaawo twali balogo kuba brother wange oli era yali yazimba ku kibanja ekyo. Amanyi mu Buganda omuntu okkirizibwa osikira brother wo. Kati taata wange yali yasikira taata wa brother wange kati mu kumusikira ettaka lyali lya taata wa brother wange kati taata wange n'ali owning after okusikira ani brother we. Kati omusawo ono waafa, omusawo omuganda waafa ki ekyaddako eri brother we yali omulwadde? Brother wange teyatereerana kati tatereeranga gyali mulalu bongo tebukola ye muntu gw'osanga maze by the ebbanga nga sidda mu kyalo. Kati kankubulire nze okuva ebyantuukako siddangayo. Bazadde bange nali nzeemu obalabako but in different places. So nali mbaleseko by the way ne Bukalanga obasabira bagenda batereeramu they are kind normal. Kati naye musawo amala okufa ekyalo kibimanya abamumanyi baali bamuyita Kyazze. Omusawo oyo yali musawo w'amaanyi nnyo ng'abantu bava wala ne bajja nga ndowooza eringa church ng'abantu basula nawo nga ayinza obeera n'abantu 100 nga ne kyamaani akimanyi oyo asuza abantu be bati nga omanyi. So omusawo afa after touching my brother amala okufa. Kati ne bagamba omuntu agenda okuddamu omukwatako ndowooza naye agenda kufa. Kati bagoba famire yange ku kyalo. Jjukira abantu balina story taata yagwa eddalu maama agudde eddalu omwana naye wuuyo naye kitegeeza ne bana abasigaddeyo bagenda tufuukira ekizibu. Ekifo ekyogoba famire lwaki tebagobawo guli gw'oyita omusambu? Omuwala baŋŋamba okuva brother nga we yaziikibwa mu ttaka bamusanga omuwala tebaddangamu omulabako kyokka kati nze yali azzeemu omulabako. Fortunately oba ni fortunately nze yali azzeemu omulabako era nakati mulaba naye lwakuba nti talina bulabe bw'asobola kuntuusaako ku lwa eddagala lino oba ku lw'olujegere luno olw'ennyina. Kati omuwala abula famire yange bagigoba ku kyalo. Baganda bange bonna beesitula bagenda ewa jjajja azaala taata babeera scattered. My family is very scattered. Kinnuma naye sina kyakkola as of now sina kyakkola buli omu ali gyali. Kati omanyi otya kuba byonna obyogedde tonnamanya nti omukazi gwali musambwa omanyi otya nti omukazi musambwa? Omwaka oguwedde December nga 8 abamanyi I was at Kyambogo University. I did electrical engineering and installation Kyambogo University. Nga 8 December it was my graduation last year. Kati kunaku graduation yayegenda beerayo general graduation for the school yayegenda beerayo nkya kati nga 7 nali nva mu kigo okunaaba. Oyo omuwala ne mulaba nga onaaba ng'oyisinganya n'omuntu ne mulaba. Bwe namulaba ne mwekanga nnyo. Nga mu nnyumba mulimba Si mu nnyumba nva kati nze kale obulamu bwe ndimu saa zino mwembeera kale it's not so much ghetto kind uptown naye emizigo siina kyennyina ky'amaanyi. Kati nali nfulumayo mu corridor bwe nti musinkana musanga ali mu kadress ka white
aveilinze like she used to veil alinga ayagala okumpa hug omanyi nga biri ebyatuukawo byenakunyumiza ebyandeetera okudduka antunuulira nga bwe yantunuulira like ngalaga neegomba kuba kati ngenze nkyuka ebintu ebimu ngenze mbiraba mbadde ku kampasi bulamu wanjawulo okusinzira buli bwe nalimu kati omuwala we namulaba nentuula wansi nempulira nga amagulu gakutuse emikono gikutuse enviiri zinvudde ku mutwe mpulira nga ezitali. Bwali budde bwa misana bwali bwaki sawa mmeka? Sawa 2 akuleka amasannyalaze gaaliko nze sinywa bayizawo kitamiza kyonna oyinza ogamba oba nali ntamidde sina kyenywa ndoza nywa chai na mmere byendya like a normal person. Kati ndaba omuwala ntuula wansi amagulu gankutuka ntuulaawo baneiba bajambuza neiba obadde ki baneiba bange bampita engineer obadde ki nsirika nga sobola yadde okwogera nga ng'agenda okwogera mpulira omumwa gwesiba nga bansitula banteeka mu nnyumba. Kati wembeera essaawa zino mbeera ne muto wange omuwala alinga mu 18 years n'omulenzi alinga 10 years. Kati wembeera nyina edduuka ebyamasannyalaze mu dduuka lyange omwo mwe nasala na crossingamwe nasegemetinga like I partitioned mabega tusulayo mu maaso dduuka kati mwe tusula bato bange balina ddeeka yaabwe nze ne brother wange we have our ddeeka then his sister afainako kasaidi ke because ye muwala we can't get together kati that's where we sleep. Kati bansitula bansuula banteeka mu dduuka bayita mukwano gwange father kubanga nyina emikwano ba father bamuleeta ansabira anteekako amazzi g'omukisa ntandika okubanga ayogera bambuuza wabadde ki bantwala mu ddwaliro bakebera pressure biki nga biri nomo nga nti okwogera kye nalabye kubanga bano abantu bali tebamanyi story yange naye nga nze mmanyi nga era nkimanyi olunaku lumu ekintu kirikomawo olwo biri ebirooto nabirootanga naye nga sibifaako obulamu ndaba buli nomo yinsoma because even I had got an opportunity after my graduation nga ngenda Canada nkole master's degree masannyalaze kati nga neetaaga miliyoni nga 10 andi mu kuzinoonya era obwongo bwange bufokasinze ku ekyo kati nga biri newe mbiroota I don't care kati mbeerawo tuneyongerawo ng'oloota birooto kikaaki kuba otugamba nga biri newe mbiroota ng'oloota birooto kikaaki obuzibu bitiisa it is okay nga ndoota ndi mu nnyanja n'omuwala nga ndoota ndi mu kwegatta naye ndaba tuli mu kibira wansi w'omuti omunene twegatta bweze nze natuuka ekiseera nga that happened to me nga sifuna feelings for any lady ate engeri gye nali mbeera ne bato bange nga ndaba sina kubeera nga ndi engaged mu ebyo cause muto wange omuwala mugaana abalenzi ate kati yandabe nga ndeese omuwala tugenda kusooka kati sooka otubuulire wano we bakujja wansi kati wayitawo ennaku 2 banzije mu ddwaliro bankomezaawo nziramu era ndaba oyo omuwala omulundi ogwokubiri awo enakoma otegeera nagenda okuddamu okutegeera nga ndaba ndi ku lusozi mu ssabo actually ndaba ndi mu ssabo kati olwo baakubira abazadde bange oba omuntu omu amanyiiko ne bansitula ne bantwala ewa jjajja azaala maama bayitayo Gomba Kanoni Gomba lusozi baluyita Namabeya kati nga bantwala ku lusozi Namabeya kuliko omusawo mu Tanzania ndozo ye yasevinga obulamu bwange yewe yakwatako teyafa kati ekyatuukawo kyali bwe kiti bino bye bigambo bye nawulira balina gwe bayita omweso gw'emisambu oba ogumanyi simanyi oba ogumanyi nange nagumanya kolo munaye omanyi woofuna ebizibu ebintu ebimu obimanya newe obadde tobimanyi kati omweso gw'emisambwa oli omusawo yaguyina era yali abeera ku top ku lusozi luwanvu kati nga ye abeera ddala gye yazimba akayumba ke kati nga gabeera mayinja kale naye nga galimu obunnya bo baba balina engeri gye babalamu mathematics waawaawo kati nga ajja wabuteekamu mbu omusambwa nagwo weguba nga gwe gukuliko kuba gwe gwandiko nagwo gujja ne guzannya that's the way they communicate kati bye guzannya ye bya interpreting kati nze kyenjijukira musawo yaŋŋamba ono mukazi wa brother wo teyali muntu yali musambwa naye akwagala ayagala kukuwasa era that's why azze gy'oli
n'ajjayo story yonna abazadde bo ensonga lwaki kino ne kino ne kino kino kati mbu bazadde bange babagamba Lubaale ye yabakola ki Lubaale oba omumanyi nange sibimanyi bulungi Lubaale mbu ye yabakwata n'abakola bw'atyo simanyi emisambwa simanyi emizimu biki nze babiŋŋambanga naye nga sibitegeera kati kimala otuuka ku nze physically kati omusawo nga ŋŋamba kyetusobola okukukolera ogenda leeta enkoko 2 ekita ky'omwenge embuzi emu enjeru tujjewo yakyogera like to disconnect the baguyita mukago gwe mwatta n'omuwala kati nzijukira omuwala we yansimba enjala I bleeded navaamu omusaayi kati ne baŋŋamba mwakola endagaano y'omusaayi n'omuwala n'omusambwa kati okubijjawo tulina osala enkoko 2 kita ky'omwenge n'embuzi enjeru nga bakuba eno nga batunda ebimu ku bintu ebyali mu dduuka lyange nga bagula ebyo ebintu ne babireeta bamala obikola ng'era sinabattereera kale nga ndi nnomo omuko naye nga siri nnomo njogera ebitakwatagana njogera Luswayiri bo baŋŋamba mu Luganda nze mbaddamu mu Luswayiri naye omusawo yali mu Tanzania nga abimanyi omusawo n'agamba nno kati kigaanye omusawo atuuka agamba kigaanye jjajja yali amumanyi ng'amwegayirirako bambi olwo nabo bakimanyi nsoma ne graduation ebya graduation nzera by the way I graduated ne saakola party I just went sometime nga maze okugenda nga ntereramu nenjayo empapula zange kati omusawo agamba kati kyensobola okukola omusambwa guno tasobola kugulaba misana naye agulaba ki kiro mutuufu obudde bwatuuka nga obwekiro nga mpulira empewo ennyingi nakati njiwulira we buziba naye wemba nga ntaddeko luno lujegereya wemba nga ntutaddeko mbeera nnomo mba nsooka okwogera ebikwatagana olumu gwe kyoba omanya buli lunaku nduteekako buli evening kasewera ssaawa emu naye mba ndi ku site anyway era mu baaga yange lwe lusooka requirement gyensosa mu baaga so nembeera mu siringi waggulu ndowooza ojjukira last time nakugamba nti banjije mu siringi waggulu naye olujegere lwange lubeerawo era bino byenjogera so abyogera nga siruyina senga njogera ku kigambo musambwa oba anything nga sirina lujegere I become unconscious mba sitegeera mpunga kati olunaku lumu no mbeera nkyali eyo omusawo agamba tugenda kukola ki muteekako olujegere nolujegere teruli lwokka nnyina eddagala liri awo balisiba kugulu era wemba lyensookako nenduteekako no totya olujegere luno abantu balaba omanyi zino designs z'omu zisaluuni balabanga zino enjegere ezo zibeera mu saluuni naye this is something different senga obadde osobola okukwatako amanyi ge bayita amasonko oba ensimbi eŋŋanda yes it made of that like this one bakikolamu ebyo kati omuwala no olujegere ndoza kati olaba ntandise okwogera ebitakwatagana but no nishakuwa salama I'll be fine omusawo alemererwa mbadde njogera ku musawo omulwadde ennyonyi egundi tutandika okay yuko naongea nini okay kale omusawo mu Tanzania kizi kyekibadde ki eki tewali kizi mbadde nkyakugamba sikyo omusawo mu Tanzania alemererwa okumponya ng'akozesa ebintu bye yasaba abagamba buli kiro engeri gye nali ngulaba buli kiro during day I would be normal kati ng'ekiro embeera entuukako nga mpulira empewo nnyingi becoming unconscious njogera ebitakwatagana ebiseera ebisinga by the way njogera ebintu ng'ebyo ntuuka n'enkyankalana so onansonyiwa we kituukawo
kati abagamba engeri gyagulaba ekiro tugenda gusiba ampa olujegere jukira nkomyewo ndi ku ssomero ndimu okuyimba njagala nnyo music nyimba ngenda n'ekiro mpafominga kati night performance zange awo ezikoma bankomyawo e Kampala olujegere lwange mu kisaawo wali ekisaawo kikaddekadde kyeyampa kati era emisana nabeeranga nnomo kati ekiro ng'embeera ng'eyo entuukako kati nga nnyina odduteekako kati nga omanye ekintu tokimanyidde omanyidde nomo life lunaku lumu nfuna ka site ngenda mpayalinge saawa eweremu 2 sinabava mu siiringi kati nzika wansi ngenda otuuka omuwala nga mulaba nga njayaana nkuba amadirisa nozere enkovu osobola oziraba they are here kuno ku mikono gyange njazikulaga nkuba eddirisa nanoonya omulyango ne gumbula nenkuba eddirisa nempitamu nayitamu nerinsala nvaamu omusayi ngenda nziruka nzira ku dduuka kyokka gye nziruka nzira wala nenga ninga awunze kati nga omanye ebye Kampala balaba omuntu adduka amanyi mubbi era nabipostinga ku TikTok yange kuba omuntu omu yandikodinga kati nziruka antu bango batandika okunkuba mubbi kati bambi waliwo obwana nga bomanyi nze njagala nnyo abaana abato ngeri nyina kulya mu Catholic Church kati abaana abato abamu abagamba yo engineer tumumanyi temumukuba kati banjijjamu essimu mu nsawo bakubira kato kange kuba muto wange bali bamumanyi abamu basoma naye bamugamba gwe muganda wagudde eddalu nga balaba njogera bitakwatagana naye abantu abamu baneiba bali babagambako nti agwe eddalu era abantu gyenva ku kyalo abamu bamanyi ngwe eddalu I'm planning to shift nsenguke enveeyo kuba abantu tebampa kitiibwa kulwa ebyo ebintukako kati nziruka bankuba banjuzayuza engoye bleedinga abantu bajja omwana bumanyi bugamba oyo engineer tumumanyi bakubira muto wange aleeta olujegere luleeta ne balunsibako I became normal nga bansika bantwala nzira ewaka nga neebaka paka nkya kati natuuka ekiseera neŋŋamba naye ngenda beera bwenti paka ddi kyenakola neŋŋamba kasita abantu abamu bamumanyi nti ndi muyimbi ngolo nyinawo kafolo ka 1K 1,500 you know ku TikTok neŋŋamba kampositinga ebintu bino ku TikTok omuntu omu anaaba asobola akole ki annyambe kati nga nze saagala ssente naye nga njagala at least senga kino kisobola okola ki okunvaako nti at least senga nsobola obeerawo nga ndi nomo nga sambadde luno olujegere because buli muntu alulaba alukola ki lumutiisa abantu bampisaamu amaaso nga wembikunyonyodde kati ntandika kati ŋŋamba ki kyennyinza okukola okubringinga this story because ng'ensi ngimanya nti bajja gamba bya bulimba anoonya feemu anoonya ssente ayagala abantu abamu balowooza weerogoza oba weerogoza no what can prove that ngenda kubamu ku lujegere luno olabe kyenda ogenda dduwa wa kamera ajja otunyula ddumuwa alabe kyendaba wanaakiraba ajja kuprovinga right naye nga abamanyi ku kyalo kyaffe bamumanyi baitha abantu babimanyi kati ntuuka nkwata pen ne gita yange n'olupapula ngamba bino ebintu kambiwandiike ngolo sikyakola sikyagenda ku site sikyagenda mu field ndi awo ndi abnormal nkwata pen n'olupapula mpandiika already nali nkozeewo ka home studio kange nkuba ekigoma nga mpandiika luyimba kati buli muntu yaluwulirako nga batandika okutya kiki kyoyimba kumbe nze nyimba ku bulamu bwange naye nga bo bakiyita content creative olinga guli omuzimu gwa nanca if I may say by abantu bate bakitwala kati nga nkola oluyimba Maimuna gwali musambwa ndozo jaddu teekayo bajaddu wulira kati nga nyimba oluyimba nga story weegenda Maimuna yali mukazi wa baba yamujja ku kizinga kati omusawo oli yatugamba brother afe yawasoya omukazi ng'akimanyi musambwa ng'ayagala afune ki obugagga era mu luyimba nakiteeka muti yamuwasa afune obugagga Maimuna gwali musambwa ne gunneegomba kati story yonna mu luyimba mweri kati we nakola oluyimba bwe ntyo ndowooza bwe wajja okummanya naye nakola ekyo ekintu nga njagala nsaba abantu ku buyambi omuntu ayinza obutampa ssente naye woba omanyiyo pastor because I've tried Pastor Tom nensula ku church ye I've tried several pastors n'abasawo abalala abantu bantute ku basawo ndabye abasawo n'abasawo y'ekibu so ngenze buli wamu so omuntu yenna
bw'aba ayinayo pasita gwamanyi, priest gwamanyi, omusawo gwamanyi nga sookunjijako n'olujegere. Kati ojja kumbuuza lwaki eyalunteekako talunjijako. Munnaaye n'omutanzania yanteekako n'olujegere yafa. Olwamala okukolako naafa. Wayitawo wiiki 2 naafa. So sina kyemumanyiko, simanyi baluganda lwe. Ne brother oli yafa eyaleeta omusambi. Brother wange teyafa gyali naye mulala. Ye lwaki takulagirira gye yamujja? Kati omuntu atategeera asobola kulagirira. Yagwa eddala. So noonya buyambi. Omuntu asobola okunsapootinga mu ngeri ez'enjawulo. Osobola okundeetera pasita oba faaza oba omusawo oba okutambuza message eno. That's why nagiteeka through music nti wogiteeka mu music ebeera more quick. You can check on me ku social media handles zange ndoza nezammwe nitulaba engeri abantu gye basobola okukola ki okunnyamba. Munda ndi muvubuka muto. Kati wali wagambye nti tobeerangako na mukyala yenna paka kati. Mu biseera bye mbadde ku campus nyumiddwamu obulamu ng'abantu abalala. Kate nga wagambye tusobola kubeerawo nga tolina lujegere. Sabbo nga tolina lujegere. Lujegere osooka n'oteeka ebbali ne weegatta n'omuwala oba. Okuva nga mu 7 December omwaka oguwedde sidangamu kusemberera kitonde kikazi. Wali wegaseeko n'omukyala? Mu biseera biri nga ndi ku campus. Ku campus ng'omusambwa tegunnadda. What is the difference between okwegatta n'omukyala n'omusambwa guneeno? What is osobola kyawulo? By the way n'omusambwa seegatta nagwo. Let me tell you, ngulaba gujja effect gye gukola ku bulamu bwange kukyankalanya bwongo. Omanyi omuntu nga wajja nga akwegomba naye mu ngeri ey'entiisa. I've never touched her, I've never slept with her. But wali watugambye mu kirooto omusambwa gwakutwalanga eri wansi mu nsiko ne mwegatta ne mukola omukwano ate ogambye tebugattangako nagwo. Negatta naye mu birooto. But in reality oba obuwoomi bukyuka. How can you describe that feeling? Ebyomusambwa bibeera bya force mukko. To describing them cow. Nebyo ebintu biri nasty. It is okay. Okay. Kati omusambwa gukukwata ne gukuteeka wansi ne gukugjamu engoye. Goge gukolako. Naye bibeera bya force. Tesno nazukukanga nga ne susu wange tasobola standing. Amplia pain. Kitegeera nga amplia real pain nga amplia nga gwe bava okuba. Nozalavu y'emisambwa yo omukwano gwajo gwa bulumi. Uli omuntu akwagula yagula eno mu bulago bishiye, something like that. So that's the difference between that nti ono omuntu obeera oteeseza naye by'emisambwa tewaba kuteesa. Abyamaanyi order eba order kukolera ku condition. So enjawulo gye ndabawo. Simanyi oba n'abantu babikola waliwo kyempulira simanyi animal love oba animal style, I don't know. Oba kabuzi simanyi akakiye kind oba donkey style. Wali mu love tewabikolako? Nali fala by the way. Abawala banziba nnyo bankola nnyo ebintu bingi naye nakolako byensobola ensi nnyanja osenako ky'osobola n'olekera n'abalala. Nakolako bye nali nsobola. Kale ebigambo bye bisembayo. Kakati ebigambo byange ebisembayo nsaba buyambi. Nsobola otambuza endongo yange ensi nemmanya nesobola okunyamba oba gwe mwennyini ng'osobola okunyamba. So okunyamba bampita Roshan Key music mbeera Mutundwe Chimba Road Pressure Street Mutundwe Chimba Road Kampala Lubaga Division. Nsome enamba yange. Enamba yange ya WhatsApp eri 0704 58 26 51. My MTN teri ku WhatsApp, you call me 0761 51 90 48. Enamba yange eyo yeteeka ku WhatsApp simanyi na muntu agikozesa. Kyogamba omusambwa gulina essimu smartphone. Maybe. Ojja kukiraba. Sina kyengenda laba just mbadde nkubuuza bubuuza omusambwa like enamba yo tuwagiteeka ku WhatsApp naye yo nyini yeteeka. Yes. Kati ani aba reply? People omuntu nange mwennyini musindikira message nanziramu. Osobola otulaga ku messages. Simu yange eno.
line yange eri mu kasimu kange ka ya MTN. Ebintu by the way bimu biri crazy, biri unpredictable. Omuntu wabiraba nali najjo omuto wange yagikozesa, muto wange yeyita computer because he likes computers so much. Kati muto wange nali namusavingako engineer computer. Omulaba, this is my MTN line. So that is my number, 07 61 51 90 48. Yeyo. Gye wali wawa Muto wange agikozesa era nga nagisavingako engineer computer. Naye kati ejjo nagenza ogiraba ng'eri ku WhatsApp ate muto wange alina amapensa. Era nensindikira ne message, nensindikira n'abawala bonna be nali mbadde nabo. Yansindikidde hayi nange ne mudamu hayi. Ne mudamu hayi. Kitegera? Nandaga status zange nti aziviewinga bulungi, nansindikira n'abawala be nali mbadde nabo. That one there. Oyo. Ono. Nga balaba iba flowing. oba muganda we naddira essimu layini yo n'agiteeka ku any of the computers. Muto wange is 10 years. Ye abaana b'ennaku zinene obamanyi. I know he's intelligent in that, naye tasobola kikola. Kati kankulage ekirala ekiri crazy. Zino message ozirawo. I love you, hi, please, I'm gonna call you after 2 hours. Since nzitayipinze. But they're here. Okay, good night, sweet love. Zesindise. Yes, nzisindise. So that's what is happening in my life. So, byebyo. Bwe bulamu bwempitamu. So omuntu yenna asobodde okunnyamba on TikTok Roshanic Music ow'omusambwa. Erinnya siryagala naye munaye abantu amuli bampita. Sana Media leero sigenda kweyongerayo. Till we meet again. Bye bye.